Abalonzi mu bitundu eby'Nateete bagamba nti omuntu gwe bagenda okuwa akalulu y'oyo yeetegese okuddanga gye bali okumanya ebibaluma. Nga lyonna naye ku mulundi guno yinginiya waali awumulemu yinginiya akwatemu. Kampala yeetaaga yinginiya. Fugabire tulaba mu tawuni ate simanyi mabaluwa gazze muwala gwina okukolebwa ku mpaka yinginiya ebyo atwagala abigobe bintu biyitenga mu mitendera. Tuli mulwa ddala tukimanyi bulungi nnyo bagenda kujja n'ebikutiya bya ssente mumpulirize bulungi ezo ssente zammwe muzirye nenjagala mwebeeremu nga mulonda ambuleera. Njagala bategeeza tumaze emyaka mingi nga tulwanyisa misamusa. Baagala nkyukakyuka era bonna bakkiriza balina eddoboozi limu nti ekimala kimala emyaka 4 okubanga atunula bulungi neeronda meeya atuukiridde era owannamaddala. Nze banaye ndi wano kubasaba kalulu ka National Unity Platform. Bano boogedde ebimu ku ebyo ebibabo by'emitwe mu kitundu kino bye baagalamu obululu okuteekako essira. Kampala amazzi mangi ekibuga bakigezemu bamafiya bakiwambye kati olaba abantu kati ndi wa boda nyinza ogamba nti omulimu gwange guliko sefo wakiri naye ate omusuubuzi abonabona mu kibuga emaali ye ngegwawo olw'amazzi kubanga emyala bagizibikira. Ndira wayagala abantu tebateekeddwa twetaaga ebintu ebifo nga food corridors. Abantu mwe batundira ebyokulya buli kintu kakirina we kisiŋŋaanibwa naye nga tuli mu sizoni ya nseenene buli kadyankishini osangawo enseenene eziwunya essaawa eno okuva ku nsalo okutuuka ku nsalo mu kibuga okutuuka ku nsalo amakubo gonna gajjula ebimeeza n'ebisigiri. Bino byonna babyogeredde avuganya ku bwa Lord Mayor Ronald Nsubuga bali mwezo ng'atambula nju ku nju mu kitundu kyabwe okusaba abaayo akalulu bw'abadde awerekeddwako abavuganya ab'enjawulo okuva mu kibiina ekya NUP. Tosobola kuvuga pikiyo omala omwezi kasakabuzo oba tebazikuteemu kyekisooka nguudo. Ekyakubiri bwebanga bakutomedde osobola kumala bwebanga baboda tetutaddeko nsasage netugalawo ekkubo tera asobola okujjawo. Ekyokusatu kutukwatakwata kibazikwata nnyo. Kirala enguudo mutindo gwaso mubi enkuba bwetonya waliwo kakolansi ke bakolako nga kaseerera abaana ba boda bafa nnyo babalinya nnyo mu accident. Enguudo nfunda ate bazikoze enfunda nnyo. Mu ofiisi ya Lord Mayor sigenda mu ofiisi ya ED olwo muba munaakolera ddi abantu. So mutuli mu mbeera eraga nti gavumenti yatusuulawo tulinga bamulekwa abakulembeze abawansi ate bateefaako kutufaako kutuyamba kwagala nabo ng'abantu kitegeeza tugenda kusigalira mabega nnyo kubanga bali mwezi asuubiza okulongoosa ekibuga Kampala singa banamwesiga ne bamuwa akalulu. Ennaka wange sessaako nkoze nti ambulance emmotoka weekona omuntu dakika 15 Kasasiro twagezako mu addressinga nti Kasasiro tekyali nsonga nnene nnyo emmotoka feffe nnyini fe twazikola ki kati bakadde bange sayala kwogera bigambo bingi oddoboozi yakoze ki naye mbasaba mutuwagire tulina. Ssebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindirire.